Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagadde njogere ku nsonga y'ebijja wamu nammwe abatera okwekubisiza ebifaananyi nga mubyekubisiza mu bijja oba mu malaalo. Kyenjagadde okubeera nga njogerako. Okusookera ddala kyenjagala obbabuulira mmwe abatera okugenda okuziika, singa ogenda okuziika ewantu n'osanga nga balina amalaalo mangi oba ebijja nga bingi n'oyagala weekubisizeeko ekifaananyi emabega babire nga balaba ebijja ebyo, si kirungi n'omulundi n'ogumu. Era nammwe abatera okwekwata bu viidiyo ng'oyagala balabe emabega nti oli mu malaalo oba emabega waliyo ebijja, nakyo si kirungi. Ky'oba weenoonyeza obeera ojja kukifuna. Tokwata viidiyo bijja bitali bibyo oba bijja bitali byammwe, ekyo kiba kya bulabe. Ebijja ebyo bwe nga bya waka tekiba na buzibu, naye ate era nabyo si kirungi kubikwata viidiyo. Viidiyo eyo ng'ogenda kugikwata ogiteeke ku social media, si kirungi. Wadde ebijja byewammwe waka temubikwata viidiyo, temubikuba bifaananyi, naddala ng'ebifaananyi ebyo mugenda bisaasaanya mu bantu ab'enjawulo abatali ba luganda lwo, si kirungi. Ekikyasinza okubeera eky'obulabe, ebijja bibeere nga si byammwe, nga si bya waka, oyagala okwekubisizaamu ekifaananyi nti olage abantu nti obadde mu bijja ebingi ky'oba obadde ogenze kuziika. Ekyo nno kye kikyasinza okubeera eky'obulabe. Abantu abo ababeera baafa ky'okola kyonna babeera bakiraba. Mu abo abaafa musobola okubeeramu omu nga tekigenda musanyula. Ekyamazima obeera ojja kufuna ebizibu. Ekyo nkubuulira ggwe ate okikola. Bebo bowulira nti yafunye accident ng'ava kuziika. Ebiseera ebisinga accident ezo zijja naye nga zijjira mu bintu weebityo, kubeera ng'okoze ensobi gy'obadde. Kuba ekyamazima mulina okuwa amalaalo ekitiibwa oba ebijja mubiwe ekitiibwa. Omuntu afudde aba mukambwe nnyo okusinga ono omulamu. Kati omuntu waafa kikulu nnyo obeere ng'omuwa ekitiibwa. Nababuulira nti bw'ogenda okuziika naddala amalaalo ago nga si geewammwe, tolinnya waggulu ku malaalo. Buli w'olinnya waggulu ku malaalo obeera olinnye ku oyo omuntu ali munda. Mukitegedde? Ekitegeeza obeera omuyisizzaamu amaaso. Temulinnya waggulu ku malaalo. Si kirungi kulinnya ku malaalo waggulu, eyo gye muba mugenze okuziika. Ekirala si kirungi kukuba bifaananyi malaalo ago, n'ekirala si kirungi kukwata viidiyo malaalo ago, naddala viidiyo eyo ng'ogenda giteeka ku social media. Obeera ng'eyabadde agenze okusunga, ky'oba olaba nti si kirungi kukwata viidiyo ate n'omala n'ogiteeka ku social media. Njagadde mbeere nga nkibabuulira. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.